Oluvannyuma lw'okusaala Yidi ku muzikiti ekibuli, jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge asembezza abasiraamu mu maka ge okubagabula nga bw'eri enkola ye. Mu kwogera kwe, Omulangira Nakibinge wano wasinzidde okulabula bannayuganda ku kirwadde ky'Ebola ekyatandikira mu ggwanga lya Congo. Ku muliraano wano e Congo baazuddewo ekirwadde ky'Ebola. Tusaba abalina obuyinza mu nsi eyo naddala ab'ebyobulamu okulaba ngeri ki gye bakituula ku nfeete, kireme kusaasaanira amawanga gonna agalinaanyeewo, ate era kireme kutta bantu ba Allah. Bw'ati awanjagidde bannayuganda okuteekesa mu nkola ebiragiro ebibalambikibwa abasawo kiyambe ekirwadde kino obutasaasaana. Mwebwe bwe muli ebyokunaaba mu ngalo era bulijjo muzinaaba, naye mwongereemu okunaabisa sabbuuni, okwewa amabanga n'obutabeera nnyo mu mujjuzo, tusobole ekirwadde ekyo okulaba nga tekitutuukako. Eri abakulembeze abakuutidde mu kiseera kino oluvannyuma lw'okulayira batandike okuweereza abantu nga tebabasosoddeemu. Mwebale nnyo bye mutuuseeko, naye nga tubasaba busabi nti kati nga bwe bamaze okulayira mumanye nti mukulembera abo abaabawa obululu n'abo abataabawa. Muleme kusosola mu bantu kugamba nti ono teyampa sijja mutuusaako byetaago, naye mumanye temuli bakulembeze. Ababaka ba Paalamenti abalabudde nga bali mu ssetteeserezo bajjukire nti bakiikirira abantu, bwe batyo bakole amateeka agayamba be baweereza. Mukole amateeka agaliwo okuyamba omuntu wa bujja agataliimu kyekubiira, mube nga ffenna tubafunamu essanyu, era kye tubasaba temwettanire nnyo okukola ebyo ffenna ebitugasa, ate nammwe binaabaweesa ekitiibwa n'obwagazi mu bantu baffe. Ku be baavuganya nabo ne babawangula, abasabye bakwatagane ku lw'obulungi bw'eggwanga. Mbasaba eby'emabega mubireke, naye mumanye kibibaawo okulonda kujja ne kugenda, tewali nsonga lwaki twerya mu malaka ate ne tusigala nga tulwanagana. Ebyo byayise tubyerabire, tutunuulye ebigenda mu maaso. Mugezeeko nnyo mmwe nga bannabyabufuzi okukwatagana ne bannammwe bwe mutali makambugu n'ebyo muli biddamu ng'ekisanja kyammwe kiweddeko. Eri ensi ezirimu entalo, asabye abantu bonna mu kiseera kino okuwaayo akadde basabe Omutonzi abayambe n'ensi zikirimegga obuteefuula kyesirikidde ku mbeera eriwo. Gamba nga mu Iran, Palestine, Ukraine, mu nsi ezo ezirimu obutabanguko. Tusaba Allah bannaffe abo abataase, era n'okusaba ensi zonna naddala ennene n'obutono zireme kusirika busirisi naye zivumirire ekitta abantu ekiri mu nsi ezo. Ku muliraano wano Sudaani bamaze emyaka n'ebisiibo nga bakubagana. Tusaba Allah abataase basobole okukkiriziganya bafune emirembe. Abali mu byenjigiriza abeebazizza ku lw'enteekateeka gye bakoledde bannannyini masomero, n'asaba Omukama mu kiseera kino asuuse minisita w'ebyenjigiriza. Oweekitiibwa Janet Museveni olw'enkola ennungi gy'ataddewo naffe bannannyini masomero okuba nti tuwuliziganya era nga batulagira bulungi eby'okukola ne tuba nga temuliimu kwekwata malaka na kubanga tusikangana. Tumusabira Allah amususse obulwadde era amuwe obulamu obulungi. Ku ludda lw'abawagizi b'omupiira, Omulangira Nakibinge ayozaayozezza abawagizi ba kiraabu y'e Bungereza eya Arsenal okutuuka ku kkula ly'ekikopo kya liigi yaabwe kye babadde bamaze emyaka n'ebisiibo. Mwenna mumanyi ndi muntu wa byamizannyo, njagala nnyo omupiira, naye kye njagala obbakakasa siri muwagizi wa Arsenal, naye njagala okutwala omukisa guno okubayozaayeza bannaffe aba Arsenal. Mwebale nnyo kutwala kikopo kino, mwebale era mwebaze nnyo Allah kubanga mumaze emyaka n'ebisiibo ng'ekikopo ekyo mukiwunyira lusu, naye mwawangula mu bwerufu, tewali akaayana, mwasamba emipiira gye gimu n'abalala. Kinkakatako ng'omwagazi w'omupiira okubayozaayeza
Omulangira amaliriza yeebaza Allah asobozesezza abaddu be okutuuka ku lunaku luno n'awanjagira abalina obusobozi baddize ku abo abatalina kw'ossa abalina emitima egy'ekko okwekuba mu kifuba. Musobole okuddayo mubeere n'abantu beewammwe, mulye nabo ekyeggulo, mubeere nabo ekyemisana, idi kitegeeza kusanyuka. Kyogera bulijjo ti abasonyiyisa bokka ku idi zino obutakola mirimu, obutawummula bana bannaffe ab'amawulire abalina okututuusaako ebirala, n'emikwano gyange enfanfe bambega balina okubeerawo okubaako okulaba nga bakakasa ebyo tebatwogedde. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'Obusiraamu omuli ne Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi, abakulembeze okuva mu Bwakabaka, bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.